Ayo kantumire ku mukyala wange eyava wano nga nzibye bambi Nazifa wali omanyi onsudde nogenda oddukeyo gambe nti omuyaye yali yepankane kadi we yanna kamala bambi nedda lyaddamu ne likwata lirino lyaddamu ne likwata tolaba wamma mukazi yali angiye vivi ne kati nago yino oyinza okugamba era nkutumiddeko gwebeera mu yalayo n'obwo obujjabo wankuba nze kwendi nkyali Allahumma anta salam aminka salam alayhi salam amina salam gamba amina amina salam la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar. Wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba elemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeerera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ngoyagala agenda kwenunula bakukubya asatu kama wange science okulaba alhamdulillah kalaba akati TikTok awo wembeera bano wobeera beera ngali ku beach awo wembeera muganda wange otwano noteka wano noteka kwa bluetooth nolaba nobeera ngali ku beach science okulaba nange science okulaba alhamdulillah chicho vamo kugira wena ngo twakadde face mbadde nva mu kubumbujja kubumbujja kwa ziti mbadde nva mu kalumamu manyi kati tuwa kaluma ngo obeera ngo tunna bote then tunula bwenti kuva buto ne tunula bwenti naye ndi wakisa siri mutujju totya nengo oli bulungi we oteka wano ndako power bank oteka power bank notekako nesobola okutambula n'ensi n'otambula nga ndaba buli kimu muli mutya bannange tulite tuyina tabu nange gye ndi n'obwasinga obwange mpiddeyo omukazi tewali mukazi guli omudaali gwaki guli omudaali 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 baagumpa soka ogule request before media tugusa ensonga tukyalidde okujja jajja boolo ono kyali waffe tumukyali olaba gwadda baagumpa dda nga ndi mu Kampala omwo waki nali nkyali muto kale nentrainingako ku bikonde ebya right weight gwa bikonde bya right weight wanji okay ale omala ajja kuyisaamu n'empi ajja kuyisaamu empi omudaali gwaki guno ogwo omudaali nagufuna mu Kampala nati gwaki gwali gwa bikonde by'abaana ba myaka 16 nga nkyali mutototomukko anti bikonde ekyo right weight bagamba right weight obuzito right weight abaana ebikonde waliwo heavyweight waliwo right okuwandiika naye ntegeeza weight etegeeza wafuna omudaadi ogw'okuwandiika kodo singa handwriting ennungi agwa boxing ate kati bwekuba gwa boxing lwaki bagufuma right weight
anti bakutuma right weight ye gundi ye nali nsamba yambala omuddaali tobulwero togundagana ekyaza jajabolo namu we namu engumi ninamu era tomala gaveeyo ninamu tomala gaveeyo yinza zigwamu n'omwocha nenga nsanyisa obalaba naffe tusanyisa okulaba boolo tubeereeyo tubaddeeyo bano baguzeewo awo tebaguzeewo bazimbawo ennyumba ya kijjukizo ate olwedde waliwo ennyumba naye nga zino ennyumba z'edda ez'ettaka kaddeeni bali mu kwagala kugiza bujja naye ng'eddawo mu mbeera nga ez'edda kuba yali ya budongo deni bagenda gikola nga ya budongo kati ekyo kitimba kyolaba kye bakozesanga emmuli kuba ennaku zino emmuli tezikyaliwo esebo era bannyini bo bennyini awa honorable waffe wa meeya we bamuzaala wasibuka meeya w'e Masaka bamuyita Florence Namayanja wano wajjajjaawe so wakitaawe naye wajjajjaawe etegeeza olwamaze okulya akalulu kasi babalonze bameeya babalonda yayitamu olwamaze okuyitamu naga akakanso kenkola ewaffe osanze empotose ngubaddemu kati jjukira onkubiddeko nenjankanyuga boolo kati owotoka wobanga muolinga oguluma oba ayipe ba waggulu badde waggulu nga n'akatuuyo nina nakati owotose kati ndi mu mazikira kati bwoze nenkakasuka bate lwaki abaasi bamira bakimanyi SB4 zenne neeyisa yange eri bweti SB4 okusinziira gyonzijje sobola kukulira mu maaso mayirungi ate njagala nagayiga kiryoke oliba ogambye ng'ogayiga ojja kugayiga kuba kati olaba bagatunda nga maduuka waliwo edduuka lyago kati kampiteyo omwana oba mpitireyo olaba akatunda era nange ajja kuddamu akampe kabiri nansimbi weekali awole eseza waliwo kagaati leetayo kammeka nze ndya kasatu ng'oli wa bbeeyi ate bbeeyi yakatulubu kalamba tulubu yeete mbadde era nakakatema nga nakakalyako makkati kati kalwa akasigaddewo nkakwese bw'obanga wamu oyagala okunyumirwa ebintu bino kati olaba ebintu bino byonna bitukozesa abasinga babikozesa ne babikweka kati nze kamayirungiko nkalira olaba eri nkalya neekwese kuba manyinso omuntu w'obuvunaanyizibwa bw'ate bwansanga mbiri ate tasobola kumpa ki yona katunda nga mwana muto mwana muto gwe neno oze Masaka ebintu babikyuka 15 kati bakuwadde afu oba tutandike tukalume Bible ziddemu koto jiro oluma anaecha achibi kibi kijja kwerabisa abantu bagenda gamba wetagana kalira kunkata kati wekiminize n'amanyo gakuuka mu lwakugaya akantu kano mwana gwa amanyo gano galaba amanyo geyongera nenagendo wakano okujja mu kibuga tugende Dr. Agagire ntya n'okujja mu siteganda bisa naawe nnyo twala kati nga nafa ati ojja buluzi ogenda kuvanga bataddemu SB4 nja kujja ogenda kujja ddi abantu batusekerera naye nga ngenda kujja tugende anti kati oli ayinza okugamba ojja kujja tugende wangamba ojja kujja tugende naye tiwampa date nedda kati gwe woli free nze okubeera free kuba kati jjukira wano wannemesa ne bano bazoleya nnyo sikyabakuba nga luli ngalo bagamba batya ze mbadde manyi nti bano kasubemu na wane eno kale wano wabeeramu naye nga jjukira luli mbadde mbakubira ne ku fuluuzi ku bwereere ne kati wano oba olina otuteekamu kati nyina evvako lya kimasiki naye kigenda ne kibuguma ne kulyanga nakyo kirindeetera ekitegeeza oteekako kimasiki era mu Valentine mwonna nabakubidde mu kimasiki naye gwe Valentine eno yabadde yambwa ate abakazi bayaaye tulikasibefamedia tugusa ensonga tulina Jajja Boolo International Jajja Boolo International tulina no mukidda wano kwa Adiweya bannanga ab'omu Masaka ab'omu Kidda mujje mubagenda ku Adiweya yaffe eri wano bagise Jajja Boolo Jono Adiweya Adiweya weeri waliwo emitayimbwa waliwo emiti
jenkumbi obutimba mabaati emiyiko seminti zino pipe ezo pipe atuzo zaki pipe za mugundi za mbinabiro zifulumya amazi kuze osobola yemwe sobola biri nsala andi adwe ebyuma bya beyi kati nkyali mu ntandikwa sobola biri n'ensala tubakowoole wabanga oti mukiddango okkirira akapande okalaba kuleko Jajja Bolo hardware bananga abatulaba eyo ono bamuyita Jajja Bolo general hardware akapande kaakano bw'oba otuuse mu kidda ng'ovudde ebwala nze ndi mu kidda kulukkirira mu kitengeesa Jajja Bolo general hardware kale kulaba oti tubasperingire ekigambo ekiro general hardware tukisperinga jangu otuule wano ova mu kamera anti kati sisobola kukiraba nga ntudde wano siko bakiwandiikawo bakankolera bukozi naye ebyo ebintu ebyangu ate nsobola okusperingira mukko tusperinga general hardware general general kuba kisembyayo nini ero tukisperi abantu bali eyo kitegeeza general je kampandike wano mayi kankiwandiike buwandiisi okusperinga okimanyi nti kuzibu naye ate oba olina obwongo buwandi omuntu okimuwandiikira mu bwongo sebo wepandiika general wandika je ogimaze ngimaze je n ero kateekako eni ne ero kibeere nga kijjula nti general je eni ero ya kyekyo amanyi nti nze ebbanga lyonna mbadde simanyi babakiku kagire general ate then hardware h eno ebweti etali eno entono bweti ebweti then oteekeko d owandiike eno bweti geno oteekeko w eno bweti kati oteekeko e then oteekeko r h a d a w e eyo hardware bulijjo kati bulijjo nga binayo tubimbuzaabuza kati nkayizaako so Jajja Bolo general hardware mukulikayo mu Valentine banaffe aba Kato Akra batuteekamu akasente mukulu Kato Akra wonna wafunirako ddiru nga geno Masaka okuzimba jangu wajja wano ku Jajja Bolo general hardware ogulewo ebintu Kato Akra kwa plan z'amayumba azimba asereka akola plumbing akola finishing kusima boreholes okukola septic tanks bamuyise Kato Akra Construction Services Limited basangibwa Onatete ku kizimbe kya Prime Complex. Tulina Jajja Bolo mukulikeeyo mu Valentine. Okay, Valentine yakwesiza etya? Valentine yampisiza bubi oba nekwasa wano. Wano wandetedde obuzibu. Valentine watya? Anti kati jjukira kati mbakubisisa mu kimasiki obeerako nga taddeko kano masiki nga saagala kulaga wano neero otuuka ekiseera n'oyagala okunywa ku mazzi bibyere n'oyagala okukangamu oba kibyere 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 magezi bw'okimanyi kale oyinza okwagala okunywa ku sooda kati ate ne mu kusanyuka eri gye tusanyukira omanyi nti nayo banywerayo byere soda byere kale mu luyaye ndoza bbiya okwagala okunywamu kibyere denga nayisibwa bubi otya era abawala abali eyo mbanyigidde esibifo nalabye ebinene nafunanga obumuli ninagambye oba bannange nafuna kisiraani nembulwa nandeetera akakoola wadde akakuule ku kkubo wadde akakoola akamalagala nga wonoge oli akanoga akakoleki sokolekulwaki why esibifo ando toli wekka nno bakolenga bwe baagala kubanga kati ennaku zino bankyawamu anti wano sikyawata nali nguddeyo wabadde wano nga manyi nti bagenda kweterakyo obumuli kuba kati tuba ne betwakwanako noga mu butuufu yandi 10 banandi 2 nampa emirundi 2 kati naffe tubagezesa ku Valentine ne mu butuufu nanyiize nga nakuwadde
yadde akakoolako olulagala nga woga oli akakuleetere tebakuwadde yadde naye nga sikyevuba tukaaba ensobi weva ngimanyi olw'okuba sikyata ssente sibifo obwavu buluma sikyagala kuddayo kati abakazi wabavuddeko abakazi kale okengula nalabye nga lipustika tandisa mwesiiga gwe wennyini esibifo nawe nampulira busungu ogenda nogira nononyereza era abo bakazi abatazimba babi ogenda okebere nga ogamba abakazi bazimba njagala abakazi bazimba era nakwata omuyiko semiti n'atamuyiko kyentegeeza njagala gwenzimba naye esibifo ngayakuweereza nkugamba okuzimba mu bulamu era ku ssaawa ya leero nnoonya omukyala w'okuwasa munoonya naye saagala bino byembaddemu byonna nabivaamu ate njagalawo okuzimba naye era singa nkutwalako mu nnimiro n'olaba byenkola sibifo siri wanokka eri mu nnimiro emwanyize nakutwalayo nkeera nengenda nzirima ate nemmala nenzirano kati naziyiyeeko n'ebigimusa nengula n'ebitooke kati nsika muno bwengulayo ebitooke bwengulayo ki era nenkutwalayo okukkiriza ogamba omusajja ona munoonya era kale kyekinnuma kibi nnyo mu nsi okulwawo okufuna kapito kibi kuba ŋŋambamu singa nali namufuna mangu singa kati ndi wala otuuka eyo gye tusuubula nogoba ndi ku kinze eyo gye tusuubula sementi bakuba kati ndi eve bw'ogenda owulira ogyeyita olaga nti ogyeyita ogenze nze kwazo 2 kusuubula sementi osangawo bwajatiyajati bwina adiwe yaziri obukunda naye nga sebo manyiko we kagamba ensawo 4 jukira wale waji mutoto parking line bwetu kuli omwajjayo sente zenga we munateekawo kontaina z'essomero abantu balina sente ajataga nsawo 4 gwogenze ensawo 4 n'owulira nga weesise n'alyoka adda ku butimba batekeko n'obutimba eddaziini batekeko ebipipa bana n'ogaba naye katonda wange nga nalwawo okufuna kapito olunga kajata okukakwana n'okawasaba wasana mugatta omuntu bwe musinkanye nga mugenze kusuubula kati nze bwe ngenda mu tawuni okusuubula negomba bwegombi bwe mba nga nsuubudde byensuubudde ne bannange bye basuubula ngamba ebyange nga kawannala naye ng'ate era kimpa essanyu kuba luli nataayayanga mu buli buli geto nga nze ntunda obuyirungi obuli bwe nnima eri bukyaliyo naye kababbi bampisa bubi ate nafunamu n'obuzibu kati nafunyeyo omuvubuka ne muteeka yakuume bayanga abavubuka bataagala kukola babi kati wuliriza nga bwe nava mu kibuga nga kiganye nenjija nga suula eri ku kitundu yakwakabugaati nenjijawo ekisawo ky'engatto ndowooza n'akayiba mwakawulira nengula emiti gya mireejo nengisimba era ndowooza abasinga kwe bandabira ne waliwo era yava e Kampala nga nze wakukyala ewaffe bamuyita mwami Sempijja yannyiiza obulamu bwange bwonna esibifo kibi nnyo zengula emmwanyi 33 buli muti naye Sempijja oyo wakukyalo kwaffe mama Sanyu ya muzaala alina oluganda kuba Maria Flo naye ye kye yakola olw'okuba amanyiddwa yajja mu nnimiro yange emiti gyonna n'agisigula namaanyi ajibya bubbi oba ajja kiro kale nawe abalimamu kati nsobola okubeera nga nti kati nfisizaamu omutwalo kati ate bano bannange be natambulanga nabo abatakola kati te bo bannimireko emitwalo bakole ki kumbe fitina eri mu nsi kati bo olwaba okukolamu ngende nkeera mulamu ngenda okutuukayo ng'omusajja yasigudde emiti kuba jjukira ogwo omuti gwa mirawo ogusigula nga wasimye ekinnyo watadde manirawo bulungi bw'ogusimba ku Lwokutaano kumanda obeera onoga toba nga asimbika n'akalokwa omusajja n'asigula emiti gyange n'agitwala era kati gyakozesa nga bizinensi nga nze bwe nali nkola naye bw'akola naye ng'agintuddeko na lubode n'amaanyi wategeera nti agitutte nanoonya bano bwe nalimamu namugamba nti bwe nakuwa okulimamu olina omusango gwe wakozeemu nagamba musango kiragamba ne mugamba musango nasanze emmwanyi zigula 33 buli muti naye oli alinda gwe n'osimba emmwanyi najja n'agikuulamu emmwanyi zange teziriimu amayirungi gonna bagakuddemu nagamba nze wampa gwa kulima era nja kulima nalima bulimi n'enkola ki ne mugamba nja ginoonya
kuba ku kyalo wano sinawe simanyi nali ndi awo ne njikwatira ow'omwami oyo gwe bayita Sempijja gwe wamugamba n'agamba ati ne ŋŋenda ne ku LC ne munnyonnyola kati LC jjukira bino ebyaffe ebyekivubuka LC abasajja abakulu tolina bw'omubuulira bintu ebyo byamayirungi n'okumugamba nti oba bankuulidde mmwanyi ene waffe abasajja beena amateeka tebagatwala nga nso kati jjukira ggwe bagamba va ku banno oba bakubbye eddamu okole kasita ggwe olina adiweya nekinnuma omusango gwo ne baba nga bagukomezzaawo oli n'omuleka ng'ekintu kyali mu kukola kubanza emiti egyo nyinza okuba nagigula emiliyoni okuwera kuba nalina engatto nga zentembeeya buli gye natembeeza nga mu ggetto nga nsanga baaka ate nange ndi mwasi naye akannoonya emiti ngisimbe nenzijjawo ekisawo kyange kyonna ekyengatto naye omusajja ye yagitutte bwereere namaanyi ye omugambeko neyeegaana nagendayo ewuwe n'ekyalo nekikuŋŋaana nga njagala njize gye yagikuula kati nga omanyi ebintu by'ekyalo ate n'obwavu kibi abantu bagamba ye mulema kuba yafunamu obuzibu bwe n'akutuka okugulu kati bwe yakutuka okugulu n'abeera nga tasobola kale ye kweyamba mulema kati abantu b'ekyalo bandaga nti kati gwe olina emikono italina muleke naye nga muleka yanzibye nenga nkangire mukama anampa kasita nyina emikono ate mukama nyina emikono ate yantonda n'omukisa gwange nja kuddamu nfune naye omulekera ebibbe tebyala kati kinyuma naye ne bamukwata bukwasi nanoonyereza nogamba kati nkole ntya waliwo omuntu gw'osobola okuwaabira n'osobola okuwaabira ne bamukwata naye ate waliwo be batasiba nga ne woona omutwala bajja kumugjayo nga gwe tolina kyoli byebyo bye nalabye SB ekyo kyennaku kyennyina naye nga no kati kiba bwe kiti manyi kisobola okujja bwe kiti okumba ate kirala kyekikukasuka kati n'ekirala ngenda kugenda n'ebirimu kale njagala nnyo olowooza lwaki gambye nti omuwala anguze ngenda kugenda mbisigule nze kennyini n'ebyasigalamu ebimu at least oba n'okubyokya oba mbyokye munnange abataagala kukola balina embeera embi oli ajja nga azze kubba mayirungi ago naye ate obaamu n'emmwanyi obaamu n'ettooke ate amala nadde ekiro jjukira wamala obbirya nga talina mulimo ate ajja kwagala okuzikira okiraba which means aba asobola okudda ku ki nze nyina embeera zange enzibu nnyo SB4 omusajja nina essomero lyenniraanye waliwo omwami yali akuumako bano basecurico naye nga waayita ewange mu lujja alabawo amayirungi ago kati bwagalabawo ng'anoga bunozi n'atwala nze agalimira nga takoze ekitambaze mu makulu naye kye nakola okimanyi namutya kuba yali ayinanga emmundu ng'abeera nayo ng'omanyi abakuumi buno bikibumumpu nagera agenze wakuuma anozeeko gayagala nga nange omuti gwonna ngusigulayo wangusuula ku kkubaawo aba aveeri nga kugundi aveeri okuuma ajja agamba bannange atuka ku muti ayagala okukaaba nange nvaayo ampi agamba wakoze eki kino amugamba nedda okuyomba naawe okusitula ogutwala ewuwo ogenda ogusimbe n'agutwala ate yagutwala yagundekerawo naye nga mba kugamba nti wanzibye nze nali mukyamu naye nalina okukola ekyo n'ofiirwa waliwo kyosobola okukolera mu kufiirwa kubanga bakugamba okugobawo olutalo lw'abatamiivu olina kujjawo ndeku ne balyoka bayimiriza ne bwe banga ekyaliwo bayinza okulwana paka ina muyina gyali mu bintu bya mukyala wange yabireko ebintu nowasa mukazi omukaddeyo mukazi omulabye ngendeyo kebereyo sawasa ku sente nze kati omanyi mu nsingo basente atogenda mu nyumba yange tewaliyo mukazi nekyo olina okumanya tewali wulirizanga okkirize bitewali ate kati nalibadde nkugamba nze newemba wakuleta bakazi oloza nti kula saawa zino bamanyi bwawasa kubanga oba omuntu tewaliwo kyolina okumanya obufumbo bwa bbeeyi njagala omuntu nga wa mu bantu
oba kitegedde kuba kati SB4 nze nakuzibwe wake waffe nga mbuuza abagenyi oba kitegedde ne kati bana abakazi betulonderera bano n'omuleta n'ewaka nga tasogwa omukazi wange walabako nga nze nnyina omugamba nti ate buuza omugenyi kola bweti kati njagala omukazi nga mukozi anansitula nannyongerako wano kale kiri bwe kiti bajaji eyo nga bw'ogiraba nga njiina ne bizinensi eyo nga ne wano wali nga nnyina omukazi ng'ategeera SB4 sisobola kusemba ekituufu kuba kati eri nsooka nenkwata zugweyo nengenda nkunoonyeza omutimbalaawo mu speed omutwalo nenguleeta kati kitegeeza ne wano waba wayingizizza nga nafunye omukazi omutuufu kale no yagenda bintu nabireka yabireka yareka mu kino naye era kwomanya nti ogaggawadde omukazi okunobako ebintu kale bikunkumuka ne waba atwala naye mwabadde iri China Lip China lera tulabe ese bifo bulete ebintu bireke ebyo bulete ese bifo nedda binkwase ennaku wakati nzo ndaba nyine empale z'abakazi kwempunya nempunyako ennaku gyensinkana nnene wakati wenkugamba nti zijje ebintu ebyo ogenda kuddamu kunjijukiza nnaku no data buleta buli bwabadde kupanda na jebel nga wekozeeko nga watadde ate no wanyumye walayi wanyumye nengamba singa mbadde waawo nabadde musiga n'akasige kati nno nga mpulira busungu okuyita ku nyuma naye nali nga mpulira busungu esibifo nga tuzze mu byalaali omukazi afiiriza omukazi afiiriza genda obuleete buli China jabuleeta eddoboozi liragira jabuleeta buli China sijja nze nyina ennaku tatuuda nkuwalire wamu yajabonzo manti nze ndikyaliwo wakukido kireke wakati n'obadde omanyi nze wonnakula nange mbalina okunakuwala nova Kampala ku misege egiri ekatwawo wonna notandeeterayo n'ogumu mbadde nkuleetera wuyo womuluyaga gegendako mu Kimumbaasa woma lwagambye tumutwalira tugenda mu kisiibo anti kati era mba nnyina kukola kati oba ekitegedde ate no yewasibo kale ka student kaddayo a student tombuuza wabula mwana kubanga oba mwina okuva olwo omuwala yabulira mu Kampala taliiyo yagenda Kampala yali weno yagamba beerawo ngomanyi ne waabeera nze mmanyi waabwe naye takyaliyo yaddukawo era nayagala okukubira essimu okubuuza nti kamukikiwo gwe omulina yali wakamado oyo ne basajja bwe muli ba sharpshooter bali baki sharpshooter gwe naye gwe nkubulire ninga lutindo olw'ensonga nze bantambulako butambulizi kakati aja tiwammalabayo abakyala abwe olaba nga guli omuti nze ngenda nenkwana nendeeta kakitwale nze ntema omuti bwenti nengutema bwemala okugutema nensuula mu luguudo oliwo olujja ye nga atandika okusonjola gwe tomanya ni yabadde yatemye eyo omuwala weeno tenona ngatto ze engatto teyazinona yamana ngamba agenda Kampala kana mu yali era abakuba kakopo bananga obwenzi buli ene ennaku zino yali atukubaka kakopo atya yali amatiddeko kati kumwomu olimba baagala batwala e Kampala mukama Katonda ekitegeeza bali muno bayungwe yali yeeteze mmwe kati demu weeno mutwala site muganda wange Allah akbar nza noggamukubira obwereere just mtwala prize wakati bali muno benjera bwenjezi bakuteze steering ye steering ogimanyi yete abawala bali mu Kampala abo buli gola bakutte suwani bano bampereza mmere ye steering yabwe era abaje driver abakutte ate ekinnuma gwoyinza okulowooza ali ku kyammere nogenda okuza ne bagamba musasula 3 batukuula nogakali wakitavuga oba steyalingi yekka nanvaako kati nze golaba wano mwenjagala okuwasa kazi bankudde naye sisobola kikubuulira bankudde takula nnyingi akabamu enjala katono n'omuwaayo ekiwaya olugira bwati najja neyeekaabye oba musujjasujja ayagala kunyumya naawe naye yeewulirawo era n'omuwaayo ekyebiri oba effite ogenda okulaba kati nkoma mwena etegeeza wala bwakapala oba bonna nkoma mwena sisukka ena n'omuwa nti kwate nejeje bonna mitwalo ena
kati abawala beeno jjukira abawala b'ekyalo bw'oba ogenze nga togenze mu byaggula oyita mu kulimbalimba okitegedde n'omugulirayo emmamba olw'eggulo oba okitegedde ya 5 balanye emmamba abawala beeno kati ate enkya era okubaako era olina okubaako kyogula oba omugulidde kifi kya nkoko kali n'omulimbalimba bwotyo n'omugulira obuntuntu bwotyo obusikiriza naye ne spice dana bamusuubiza kanika ke tewakamugulira tugenda musalako ndi muno mbakola bannange bamusuubiza njamugula kanika gwe omukazi yanyiridde era gwe ntukole ssente namulabye eno mu bajapani oba esiyato siva wano ku ssimu nenga spice bakube jajja kubuulire lwakuba nti kale bannayuganda bayungwe toyinza kudda kati nga tuddamu tunoonya Miss Uganda nga spice ali ala omwaka guno nkikubuulidde bubuulizi yanyiridde nina akavidiyo ke namulabyemu ng'alina pikifa mayika neŋŋamba sirwali n'ofuna kageisha nze nina akagundi kange era ntambuliza ekiro kati by the way ebintu bye tugenda okukola kati nalabye ebiteteeyo ebinyumira spice lwakuba nti kale buli wobanga akakapito tekannakwatayo bulungi ogamba laba ekigo tugenda kufuna ekigatto okimutwalira n'ekirala kingi wange olujja ne Kampala tulina ebbanja omusajja yeetaaga naye okusalako kuba kati ava mu kalulu oba okitegedde kalulu kamuyisa bubi nange kampisamu bubi tugende tumukyalireko okitegedde tekamutuuko kano kammeka akakagatto kakasanvu naye mba simusiza wansi ngenda kuwa akaspice kowe kali wali ngenda kajja mu gundi gwe akaspice kali wali sinza muwa mu bino bigundi kulonta gwe akato kalungi nno okimanyi gwe kalungi ka spice salo baba amaloboozi gaba kagenda kukwegatta kada ka spice naye kalungi era spice gyoli kankwe owaye twale eri nengato y'abajapa ogimanyi naawe kati kankulage ono Sairandi Sairandi kano ne bwaba labayo kati bino bibabeere makinde ne waba ali nyamadaala wali anti kati mu oligino bagambye vali oyinza oddiweta buno bakyabuvala mubwe kali kalungi lindako tupakinga eggwe spice njagala ompakingire kingi ye banatema tooke naye ngenda mutwalira muziki kingi osobola muweeno onabituusa mwala ali njagala obitwale gwe njagala genda wuliriza SB4 kingi wange njagala tukyaleyo ninamu engoma ya Sabalankisawo gye njagala omukubiramu kubiramu ku muziki gwaffe ogwene wa soko gituweemu lunaku lulamba soko gituweemu nga roboti kaakano kuba kati amajaga ina obo kitegedde njagala kujja nkukubiremu abula kingi njagala kujja kukubiremu ku muziki gwa bababaali soko tuweemu omuziki ngenda kuwamu lwakuba kali mwana buli wobeera omuwulu oba owulira ki noyete site notandeterayo omusege amusegiri eno gwe nfune wantu nga wagazi kubanga ogera gutuweramu ngenda bba wamu naye lwakuba nti mbadde sinnaba kuba mu vibe abukimala shia leka ngunoonye n'ogunoonya neda baja tukuba copyright gwe kuba freestyle kuba kati olaba king yono nowomuwa centers nogenda muwaayi mwaga jaja king kabaka wange nkwagala olunaku lulamba nga nkusanyusaamu nze jajja boolo nyina emboozi zenja okunyumira mukwano odde engulu I respect you fe ng'ababanda kyakabi jajja king era kannoonye eŋŋoma wano bannange omanyi n'omujjamayika nkuba soko kende lindako eneŋŋoma eri mu galale yo njetegese era wennaagende nakawuka banneerinde eri etya lwakuba kale si eri engeri gyenva ate eno ndala wafunye endala eno endala erireetamu eridde koze eri etya lindako gwe nnoonye eŋŋoma eri yeeyo si yeeyo nawe ono lwabadongo lwakuba nti kale engeri gye yali anyonyanga yankubisa wano engeri yembeera ku TikTok omanyi kati
mukazi ndoza yali amutawanya neyegulira ennyanga ye n'atula ku kkubo ennyanga gwe mwenge kati ngenda ngira ki ne kankulage engoma gye ngenda omukubiramu nalwakuba n'engatto yange gwe girinde nze ngenda gikulaga nga wanoonye eyo yagenda etya loza omuntu gwegamba omulaba oyo emyesi Uganda w'enkya ama bali eyo yamalira obudde nno neddata amalidde eddata lindako gwe nnoonye eŋŋoma gye njagala okukubira mu musajja wange tuweeridde maunga wonoonye eyo ngenda gikuwa nze nyine eŋŋoma zange nnyingi kati nze olaba ndi mubanda nenkuwa abantu banno gwejjayo kuba nyina mujajja Madtayiga bannange eŋŋoma yange Tayiga y'omumanyi luboyera waliwo mubanda tamanyi Madtayiga naawe bamudo oyo yankuba enabugabo nabugabo esandibiti waliwo akasozi ibana Madtayiga yelpesti oba osooke kubiremu ne Mutayiga Jamaica ni ndongo yange oliwa bannange endongo eno nagitereka muno gye njagala okubaalira kingi agisangula sikugisangula lindako ssebo nja gifuna nabawengwa mu bya abo andi kale omuntu omukulu yenna tokola kenda bubayeta oli mu Jamaica omuziki gwange ogukubisa wagusangula lindako gwe sinagusangula nja gifuna gye njagala okukubirako omusajjawo bannange ai Allah mpe eŋŋoma yange kwembaalira eŋŋoma ebuze eŋŋoma embule etya gikuba freestyle nga teriiko ngenda gikuba freestyle ate si nja kunoonya endala kale mukubire jajja ono mulangira sooka ojja onoonyezeeko eŋŋoma yange yakyakadde basi wano gye nagambye eggulo gye nabadde njagala okutuulamu gye ngenda okutuuliramu kingi nagidawunloadi nze naye sigiraba mulangira ye manager wo si byakusaaga kintu kyakabwala oyo bawunsa wange ssebo era wondabire eyo tolowooza nti uyo gwajja ejja omulabe gwe olowooza waliwo tiktok asiza bawunsa wakabi jajja oyo akubeba jangu jangu ono ye bawunsa wange anzigala soko ononye eŋŋoma eyo mala okulonkingira musajja wange mukubiremu wano era n'okuleta kali akaliakasa kati naawe mbe nga nyina amajaawa gange onyanduwe ate nga nange mwendi alla gwe bintu si byakusaaga ssebo okubya ejjambu eryetya gwe bintu si byakusaaga ate nekira nagamba nze ebbolo yenge golooza kati wano mba kukoze eki oba mufagudde twagudde bagita buda pamu yeeyo nawulako ndi yatera okujogera vijje emi nga yatera okujogera bagita buda pamu era tosembereranga omulasita ng'ayaka oyinza omusemberera n'omunyiiza nakube buda pamu bagisika bati abagikubye era nze enzuba mba nzuba oyo yanzigala wabuyigirawa naawe nze nalwanye site obadde tugumiza emboozi y'omusite abawala bolaba mu site ne siteringi zaabwe kati olaba abawala bano abasinze okunkuula baweereza emmere omanyi mbayita basiteyalingi omanyi abatambuza emmere ne suwaani gyakwata bwati bwayingira paaka enkadde oba empya eyo siteyalingi ye basinze okukuula era ngenda mu sitere nga naamu batambule eggaali nga ndaba essala likedde yeyeŋŋoma ng'oggyeko abo ng'oggyeko abo bawala b'omusite abalala abasinga okugira abasinga okukuula abawala b'omusite abasinga okukuula basinga obwenzi bano bankola mu byalaani anti kati bankola mu byalaani tebagaba naabo bankola mu busaaluuni babbi bubbi
batya ne waba kuwaddeko ayinza okukuwaako omulundi gumu naye okajjuutuka okajjuutuka SB4 akusaba ssente n'okoowa abebyalaani abo simanya njiga byalaani abo golooza wa wesituukanga aba mobile money njiga byalaani mobile money nedda aba mobile money lwaki totuukangayo bo mobile money nedda kati nze abakazi bengoberamu kamba kubuulire abakazi bengoberamu kale nga bo bano banzina kimansula abo ate bo banguyaamu be batya kati bano bawala bali mu mbeera z'endiyoki abo baweereza omwenge kuba kati nze bwe ŋŋenda tugeze nga ngenzo kiryamu kuba nange nva wano nenkiryamu kuba nange nkoowa kati ennaku zino muganda wange nyine yantaasizza era weebale nnyo weeyita abawala tebakyampa ntudde ndi mukale mu kufulayikamu ebyange buli omu ali mu bya valentine oba ekitegedde buli omu alina omusege gwe nze emisege gyambuze ku valentine kati weyita yakuwadde weyita yeyantaasizza nangamba kangende nkuwa bambi kangende nkuyambe nga ndi muli mu ntebe mu butebe ninga yagala okukaaba muyinza omukazi ankaabya nga mbuze omukazi kati bwe nva neŋŋamba nti ndi ku sacula ya mukazi neŋŋenda nga gwe ŋŋenza okunoonya n'ambulansi esobola okukaaba nodda n'okunukuta amaziga kati ate n'ekirala tulaba nti ndi wakisa era singa mbadde nnina n'abadde nkuwa gwe SB4 kankubulirayo ekintu kimu Polo singa mbadde njirina baaba nze nembeera mu kifo umalu nembeera mu kifo gwe olina omukazi ono alina omukazi n'ono alina omukazi nga ndaba nze tumwereze nze sigize mwekuba bupeeke mpulira obusungu kati ate luli we nayakiranga enjaga ebiveera mbawa basamba mbanga alinnyibwa empewaawo nammwe temweyagalayo mwena mubifiirwe so kati wayita yakuyambe naga nti kankuwe wayita yantaddeko ate nga wattabbu mu bbalaza eno ku Chomaazi ŋŋendawo naye Chomaazi kati terikyakwata nnyo Yambiyasi yakutte twabaddeko ne mushiba lwakuba nadde mbikofiira tebandabye Yambiyasi yali kupi twabaddeko mu Yambiyasi bweyita nampaako kati ate n'ekirala manyi kamera ye nentunze nnyo kati mwesaagala kufulumya kati nazzeko ekasijjagirwawo waliwo abasirikale abali mu poliisi abadinka nze banfa mumaali kati yali sikyakuba kunyirira wamala limbadde mu pulinti kati mbadde mu pulinti nazivuddemu kati abantu waneeno mu Nyukumbu abasirikale ba poliisi bolooza poliisi ezibeerako basirikale ate kati baleeta obuwala obuto ng'ogendeyo ng'obagamba otya anti nze mba ntambula byange kati sebo lyakwata sibifa abadde ki nziwalo ne lwentambula nga buli omu ampa buwi majja kati bwapande bugwa mu aga yange era nyinayo gwenjagala omusirikale unene ku bukuumi kale nkyamperereza buperereza kati nkwana nene gwenjagala omulala kati kwana ne wakushero ampa amafuta g'omupiki omu yo mukwana kijento ayinza no kale tamanyi nti mmanyi n'Oluganda akwera mukwana kijento afekamu mafuta mu piki anti akolera wa akolera ku baamu bagita batya baamu petrol station kati wotuka wali ng'omugambo otya amanyi Olungereza kati tugeze nti otuuse wali eri ng'opaakinga ng'omugambo otya pasika madam give me 10 enja yawe ekiwaya enja yawe ekiwaya ayalowooza Olungere lwemmanyi luzibu nenze nyine ennyiriri zange kasakkangamu ennyiriri nga nnya oyiwa oluzungu olw'amaanyi nga nkita kasooka ba give me 10 oba musabayo 10 liters give me 10 amafuta ag'omutwalo balimanyi nti bagaba 10 liters 10,000 tamanyi omutwalo gwe gwezire nnya 10,000 shillings ng'akuteeramu kati ngenda kutandika kati kankubulire sekageza ajja buvannyuma kati nfa maali fasitaati kati kyapa binoti puleti bane abawala abalungi abo babbi banzibye ogenda omukwana owuliriza omukwana n'omukwanira emyezi egi 3 bokugula kwa njawulo n'okukwana
takusaba bintu bingi otandika kutona fite ng'owaayo kati nze benkwana bansaba nnyo data oyo bansaba nnyo data kati n'omusindikira data wefite n'ayandamu awo n'omuwaayo ekiwaya kale mu wiiki n'akufiiriza ng'emitwalo 2.3 ogenda omugoba myezi 3 ng'onoonye kati ayinza okukuwaako ng'omwezi gw'okusatu gugenda ogiraawo oba okitegedde ate nno abawala abalungi bagenda nti nno ogenda kulwa naye mu buliri bino bye tulwa nayo maama nnyabo bamanyiira bati ndabayo nno ggwe nabbi bamanyiira bati maama nnyabo tongaziya nnyo gwe gundi oyagala kunkola ki abanga akuwa akantu bwe kati no obudde bw'omaze oba okitegedde obudde bw'omaze kati kyendiko baba okiraba ngenda kwana bano abakazi nga bamaama baffe abakwadde abakulu kati ffe wetwetunulamu wetunulemu ewaka ewaffe gye tuva bakitaffe baatuzaala oba ne bazaala abaana ba gwoba otunudde ennyo ennyo oba weetegereza olaba maama wo nalulungi oba weetegereza naye wange yali mulungi owange mulungi babaayo owange embuuko sikyangu kazi munyarwandati muddugavu kati nkubuulidde nze nekuba makapayi kuba mwakamada abo bamaama baffe abo abaatuzaala tulina okunoonya abakazi nga bali mu nfaanana bwetyo owange tomulabawa owange mulungi mbuuko nekuba makapayi ama okiraba baaba netugenda netetta oba okitegedde kati nze bataata baffe bafuna bamaama baffe nga gwe bw'oba otunuulidde maama wo nze nkikugereza gugenda ng'otunula ku bamaama baffe eyo mu byalo oba ekitegedde bali bize bakola ogenda okunula maama wo ng'olaba oba ekitegedde nooga kati ate nze kinnoonyesa bana mu busimanya alinga malayika omuteeke mu buliri wallahi eddakiika ayagala 2 nti ogenda mukalabula akubako kati nninya bwe kati engalo balina enjala mpanvu gamba era ngamba oba batawaaza batya ziba mpanvu bwezi ine olwala muwala alina olwala luli inchi nga 6 kati atawaza atya oba okutukula akugamba nti nno tonfiirako dakiika 2 akukubayo nkugambe wakatuyanamu bwoti lekerawo olina ebbugumu emyezi omukwanidde 3 ogenda okubala mu myezi 3 sente ezo z'otaddemu twalunga 2 kati ebintu mbeera yonna nagikyusa wakabintu ate bana ab'ebimaaso nodde bantu baganya ab'ebimaaso ab'ebimaaso abo banyumira ebimaaso byebirya kamera yabiŋŋambako nja kujja site nkutwale butwazi birirudda naye nno nkubulira ebimaaso ebyo biraba bw'oba toli nnyo tobigendamu omukazi lumu yanjiira namuloberako ati ebimaaso ebyo oloba lumu mba ngenze nva eno ngenda mu bimaaso ngamba kati njagala kulabako oba ekitegedde jjukira tomanyi nti baba baagala nga ate era tobatunuulidde nnyo nali ntudde mu maaso omukazi yankuba amazzi ate nekirala bw'oba olaba abakazi abo batye omukazi yali azina ekimansulo neyeteekayo ecupa ya bbiya billa wallahi kitegedde amazzi gali mu kacupa nga anywa na kimansulo bakikola ali bwereere era ava buvi mu kateni mwe mugayana mugatulageeko tulageeko atandika nangalo sokureke ze mpali maniti ekimansulo baba bayimbi najja ku stage ne bayimba era newuula nti ekimansulo atuuka neekuba engalo naleeta amazzi n'agabalire mu ordinary mwabawakana tobeera nko mu kimansulo kati omukazi avayo neyeekuba engalo nemumugaki n'amala n'akwata ecupa ya bbiya ecupa ya bbiya ogiraba nebeera bwete ya black ennene n'agiteekayo yonna era gwe toddanga naawo n'oba ng'ogambye mbu ofunye omusege ne gugamba mbu onzita anko onzita ng'owenkana n'ecupa ya bbiya kwekana n'ecupa ya bbiya alitegezawo n'abaana onzita oli munene aba alimba ndabye ebinene soleke ecupa ya bbiya yakala ekikondo kyowekiti esinga nawo mu video zaffe zasooka naggamba nga nze mbajjamu kondomu mba mbaagala bwe nti zitera nnyo okunseererako naye oluusi nkikola kale nkiraba oluusi nekijja nga sikigenderedde ne bwegendayo nguteekayo mulamba
nenjijjayo nga ne kondomu neremerayo bwe kondomu egendayo nenze nzibajjayo n'ogijjayo otya ate bwoba kubayo omukono bwenti nenteeka n'obwegendereza n'ogijjayo ebbolo nja kukuba oluyi mukazi takwemazanga wano bakupimirako just sikulimba kati gwoba olaba nina emyaka 2 omuntu nagamba nti mukusooka sente zange z'obuvubuka bonna zanfiirako ku lw'abakazi sente amanyi gali gonna genda sooka okukola nga omukazi waabwe gwetekayo omukono nawe nagujja kisoboka kati gwe kankulageyo ekintu kimu lwakuba nti okyali mu byakusaaga ffe abeyenzeyenze nze olunaku lumu neesika allahu akbar kazi gye bali abalina ebitu olaba akataasaako abo boolabanga mutakumani nakuteerawo olwaniko kamada nze kankubula ekintu kimu olunaku lumu lwakuba musobola okumpita omuwemu olunaku lumu nanobya omukazi mukunoba ngera wowulira kugamba nti abanaye kati nfa wekyegedde kati olunaku lumu negayirira omukazi bano abakazi abakiga niwolaba gamba nti nze sikuba bakiga oba ekitegeddeze nkuba banyalwanda batoolo biki lwakuba nti kati nakyusizaamu era sawa zalinga 12 ez'okumakya nenyimiriza omukazi kumakya nga abantu egundi etambula bweti ate nze kati bw'onooba oyagadde tunyumye nze sirina nsonyi tunyumye nakwana omukazi nakkiriza ng'omuyimiriza wa putulu omukazi yagaalwa ku buliri nga omanyi akataasa nga kale olaba nga akabbye banga tubanyumirwa naye waliwo asobola okutama natuuka ekisani nga oba musabidde kinga ne bwe ŋŋamba ntekeyo gino emikono gyange 2 gyonna gigendayo era ne wasigala faasi naye Katonda abakazi yababajja kati tusembayo nga nkugamba nze olunaku kati tolaba ninaze kyenkoze mu kyemutasobola kukola kati nawe noba oyagala abatakisi bakubuulire mu takisi bano abatikkeyo ne bafa ab'ekyotera ndeeta omukazi muleeta tuteesa emitwalo 2 wetuteesa emitwalo 2 nyina emitwalo 6 ku kameeza mba nyina emitwalo 6 ku kameeza mukazi mugamba ajjako emitwalo 2 nze nkyebisse naye nga ndi mu pule yokka just abo amalaya benkugambya bamulyankoko yakwata emitwalo gyange 6 gyonna lumu mu kifo ky'okuggyako 2 kyokka jjukira Masaka kibuga motoka zitambula zino gundi bazitikka Costa wekitegedde kati nga bwabulira yajjagera nava mu buliri Mwandawoya ne mugoba paka ku lwendo ekyotera nga ni Mwandawoya ne wano wagenda wagira bwe wati omugoba ng'ogamba otya mpa sente zange emitwalo 2 otwala 6 namugoba nenzimujjako n'atula wansi neyeesooza yaliwo eyo mutukula yaliwo eyo mutukula kati gwe olinda omala okwambala empale olyadduke wamala kwaye bw'ogamba nti nno walawe badde essaati n'essaati teyaliimu kugambe mu buliri Andawoya yokka ate nga naye ataddeko emisinde mizibu namugoba okumujja eno nga ku bbata paka ku lw'ekyotera we batikkirawo olabawo nga olwadduka alinnyeza emutukula nga n'obusula Katonda yanyamba Andawoya yange yali njeru naswala nenenga sente zange nzaagala nga jjajja bolo wagijjawa Andawoya zange zibeera njeru ekigere bakuba eno si njeru naye era omuntu omukyafu omulaba kati olaba sirina mukazi nira nifuna obudde kati olaba we nannyuka wano nze njoza kiro olusi njoza njaka noyaka ngeno woyoza njaka bwenjoza kuba kati avuka bali eyo kambabuliseeyo ekintu kimu bw'oba oyagala okukuuma ssente totambula nnyo buli wotambula z'oba otuma ate okumalawo olina kubeera mu bulirize embeera yewange kati kankulage bw'omala okunnyukanga wano bwe nnyinyuse n'ogamba nti buli wamu nja kutuukawo olwo ogenda ggwa kuba ogenda kutuuka ku dduuka eritali liryo tosobola kutuulawo bwoti akatebe sikako era ojja kufuna kyogulawo olwo otandise ozikola ki ozikwatako kati nze enkola yange ebeera bweti mmanya nti ngenda kunnyuka wano engoye ze nnaakoleramu enkya nzooza kiro nga ngula kagaati kanga bw'okalaba
kati ne wennaaba kale nga naafunayo omusege nagwo era ngufuna kiki kiro kati nga nagwo gubeera muki nga buli kimu nteekaawo si bino mbw ate nja kufuluma sima kino sikirina ago amagezi no gakuuma ssente nga ntandika okwoza engoye zange bwenkwacca bwenjoza engoye zange bwenkwacca bwenjiwako kifeegi kati ate abantu bwe balaala gye okulala gye okumanyi nemmanya buli omwapoye nga mpalampa n'ekiti n'osumulula ampalampa n'ekiti kuba ne Uganda kati okola buli kyoyagala nomala n'osumulula nezikaaba munnange Uganda bali kwalaali batono naye kyolina okukola olina okuba nga weekwekamukko erungi odde mu vest odde mu station nedda baaba jajabolo wagati nti Valentine yakusiza bubi nnyo abantu be baweereza obumuli baweeyo obubaka ng'abali babawadde obutonde bamuwadde obumuli kamanda bafunye ebimuli yafunye bannange bwe bawadde ebimuli nze mbasanyukiddeko nze mu bulungi nze saafunye wadde akakoola nga ogamba akamalagala oba akakoola oba akakumuwogo naye nga abawala naye gwe gwe waddeyo nze ntereka sente kubanga nabaleebesa n'olwebiri lwange kwolwo emigga ebiri bakapyudde bange bo beemanyi bakapyudde baze ebyange ssebo ebyange ebyange bya bulambulukufu olunaku lw'eŋŋenda okwagala omukazi ne ka vidiyo nkakola nga ndaga ne ssente z'eŋŋenda omuwa tosobola ate nina ne buvidiyo bwenkola ng'era nkasindikira muntu ogwo lwaki nosindikira siri kyaliyiwo kyebiri yange nadiba nayo neŋŋenda mu kibaala weyita yeyantaasa naye nga ninga atabadde na bagirlfriend wava eno nekyebiri ku Valentine nkugambye nasooka omanyi nti ogenda kukola ki nga mbayisizaamu balagane ssente nkola ki olina naye gwe abakazi abo balabe batye fe bino byetubawo emitwalo ebiri abasajja babawa n'emitwalo 5 n'akakadde naye mitwalo 5 yagamuwa kati olaba waliwo abasajja ng'agenda kuteekamu ssente ova ejjinja ojje paka Makindi agende bakajjayo gaasi ajjayo firiigi ajje ngapangise ruumu buli lunaku ya mitwalo 10 kakati agula makuloni agula ekipusi agula biki ofumbe mubera wiki namba akwate emiggaga agakuwe gye bali naye nze si bwendi kati nakiwuka n'ebintu agewola ku mukazi wewaka bamufumbo nabaga mukyala paye emitwalo 5 nina ekizibu njaga kuddiza n'agenda nalabuka nina engatto naalizikulaze zizino kwatamu naalizikulaze nazijja ku muwala omuwala bamuleeta ku kitundu oba neiwe mweno aŋŋamba mukwane ntonera omukazi epiya z'engatto 4 bizinesi yaffe bamaze zimutonera omukazi oyo bamulese kutunda kabaala oba okitegedde kati aba atunda akabaala mbw ate gye yava yalinayo boyfriend we ku kyalo nga omanyi abakiga baba abaki mwana kati bwafuna omulimu ayagaliza munne kati aleeta mukiga kati ngenda okujja bwe nti nga bwogamba nsibyewo ngende ndabe ku mukyalo oyo ngenda okutuukawo ndababeereze buuza gwe ate storage nga ŋŋamba wabula ojja kunsonyiwa ono yaliwe waffe mu kyalo yazza nnoonya nga sirina nze kyenyinza mukolaki ne mugamba bula sente zange nzikuwadde nnyingi ne nkuwa n'ebintu nangamba ebintu ki buno obugatto bwendimu ayogera bwalimu mbumuwadde obugatto namuwa peya 4 alaga emu kati nga omanyi abakiga bajerega kyavaga bati ye bigatto kyebyo binyigiina mujjemu biwimu ebinyigiina ne mugamba nno gwe musajja ono bulijjo nsula naye ng'era munona wano ne mutwala n'ensula naki naye wallahi naswala mu bakazi era abakazi abaaliwo ne baŋŋamba nswadde ne mbagamba oba nswadde kanswale ne nkwata engatto zange bulungi oba okitegedde ne nzipakira bulungi nali namugulira t-shirt ya Arsenal nga yagala Arsenal ne ngimuggyako kubanga nange nagenda okulaba tebandekera naye obimulekera naawe obuntu obutono nnyo engatto buli emu erimu nga mugumu kitundu
oba kitegedde epeya nnya gwe kubisa ono mkyala nzoba yagala gwe tuna bagulu waleere alwa oyo bibo boyino okuwasa bayagala bibo boyino okuwasa bibo abulangi jako logwe boyino okuwasa ekimena nasooka mu pulinti anti kati wagambye ufunenga banyaffe twagala naye anti kati ayina oyita nawe oyita oyagala gojako sikali sagala geya abantu Allah nsonyiwe tugeye gwe mulimu gw'omutwe tugeye ogw'omulimu gwa mutwe kale oyina okufuna demu nga newe kiba kivaali baluninga muto ndaba naye muto anti kati oyina okuzaala zaala oyo okubamu nkubamu kuba nze sizira mu maali naye ndaba pulinti okay naye nga anti kati olaba abulondetedde ekizibu kiki mami obadde ojagalamu sooka ojja ompe ne ku sente natumiza dda jangu ntumye omwana ne mugamba anti akagatto totya jangu maama tetugenda kugira kale oba otya kamera si kakano waliwo wino kaganye oyagala ka mwana muwala mulenzi kati tukufunira akalala eyo nene ntono eyo ntono twagala buno bwe buto obugira obuzisibu busibwamu waliwo buno obubwo waliwo kano nekano myaka 7 kati mami tukole tutya gwe nadde nkakubye emikinjo waliwo kano nange ndina emikwano gyange bano tugana kubambuulizaako era twakoze nabo ffenna omwana ye ewaka gyali omwana ali kireka ali kinoni oba waligenze naye ne mulaba omwana nompima ekigere kano kanene kinoni wala ali wala kinoni wala anti naye ate era jaja bolo oyine piki naye anti ono mpangalawo naye nnyo ajja kudda ono mukwano gwange ono dda gwe wali obaddeko wano n'obulawo omukazi azzeewo oyina emikwano jaja wali obaddewo ogenda kudda omukazi leero ekiro ate linda bukyakwatirira okyalaba nja kufunirayo muli mutya bannange nina basajja bano tuli mu kuwayawayaamu kale totulimba naye kale mbadde manyi ezo zawedde anti oba nkwekana akaliko helikopita emyaka 6 mukyalina bye ssente mu Uganda wa kati wanaafumba toto mbu helikopita bintu babitutte ndowooza ne sente tokola sibanjibwa SB4 meka byonna nabibaze ne jaja bolo nawe mukyala muwe soda sente nakuwadde soda nakuwadde soda yabaddeko oba oyagala nga tubala ono nno yanguze emmere ate nno omulaba ono ngenda kuzibala kenda oba kenalidde gwe ono kati nze nkuteekako abantu abaliko kati ono kukyabawala abato abayina bayitirivu sikulimba lwakuba kale abawala tebaagala kufumbirwa abamu baagala nga okubako bukubi oli musawo oli musawo waliwo eddwaliro naye mulimu omusawo naye mubeeramu abasawo abakyala ne kati mulimu omwami naye taliiwo yaba ogamba otya nti ziweze kenda nze nalidde kati bala nti ekyenkya twalidde 4-5 okitegedde ate zo zireke eyo ebbali kati nkuwadde gumu 4 si bwe kiri kozi gwe gwenziwadde kati gumu 4
Ii sente ze nabaze ne wano ku calculator. Gumunya gattako nnya 5 ziba gumu 8 5. Kamange nno kyolina okumanya. Nakwadde na nyanga kuliko soda wa nusu 10 zizino. Omanyi wamma tuweerera abaana. Anti kati katandika okubala. Wamugwedde ne soda. Olina omutima omulungi nno. SB fuka nkubula ekintu kimu. Bana abakyala gy'emikisa gyaffe. Gy'emikisa. Tolabanga baddanguze kakagatta. Nze n'ebiseera ebisinga lwakuba nti kale bagenda bantama lwa kunkuula. Nali ndiiringa n'abakazi bokka. Ate nno Jasper yakusangira tutamidde bulungi. Osobola n'omugulawo kibbiya. Kibbiya? Kyattaano. Anti kale oyo amanyi njiriba nnyo tasobola. Kati tutandise jangu olabe. Kati nyigaawo wonna. Yagwiddeyo n'oli. Nanti oli bbaawo sawa wange. Obadde olowooza kawaani. Kiro bankuumamu bya mifumbi ssebo era we bali kuleeta eppeesa. Ofuna. Nze nalidde binyeebwa nalidde bya 10 okitegedde tobala nti nno bala bulijjo lwokuba ndi yankoko ya 5 leero nalidde 10 obwa enkoko ya 5 ne ya 5 enkoko enkoko etama kati buuzo ono wambanze njirya buli lunaku enkoko njirya buli lunaku kubanze boodi nze ndudde n'okulya ku nkoko lya ku nkoko jakkala sekulimba gwe maanyigo pakati nze kankubulire bwebumaluka mbabula ekintu kimu sente z'olidde zotadde mu lubuto lwo oba toziridde anti nze kanziremu anti kati nze engeri gye ndi musuubuzi tosobola kunsinga kukola ki kati labayo ku makya 5 ne tugattako soda wa 1,500 plus soda 1,500 kakaga luli chai wa nabaze luli 500 anti tombalisa bubi ze olaba maintaininga business eno yonna nembale emisuma nembala kati ate buno busente butini solo no buba zisegundi kati tukole ne sente yemmero gijeyo kalu zino 500 obo kitegedde anti kati oyino muka customer damu tubale 500 ezo za chancha kati tugattako chai echemisana cha 4 plus 4 tuli fenna plus 1,500 ogw'omutwalo oli emmere ya 3,000 plus 3 nedda SB4 naye agira 3 anti nze sibazisa buseekende ku kintu nga kino sigwe gumu 3 nakuwadde gumu 4 naguze nga kiboosire naguze nga kiboosire nenkulekera na akakayiko okukuleka nkaagadde kamwongere ine bannange mwongere olukumi ndeka anti guno gumu 3 okumala omwezi balamu ajebe mitwalo nga 5 nkaaga plus okimanyi Uganda ebudda tukolerera sala kati ntuuya nawo wano buli nnaku naye bigattako essala nenkyogatta eri enkya bw'otagattako mulimu omulala muganda wange okudduka obudde bugenze mama akuwadde anti kati obitegedde bulungi wali ku buliri waliwo zibadde wali wegenda agenda ozimulage munayingira mu bulijjo era genda ku buliri ogenda kati nate kinjagala mmwe namuyige nze ondaba wano niwaba mukwano gwange muwala aba atya bonna bayigira paka wensula neisanga abazungu si bino mbwe ate ekisenge kyange enyumba yaffegenda mu buli genda ozikime otya kamera teziriyo genda ozikime noonya wamma olabo bagyeziri oyina eyo eri mu kisenge mu buliri ziri mu kisenge olaba kale tweyanziza ekimotoka kino kakigende nkubuulire ogambe nga banyaffe
tewategedde wama kyenagambye wama wakitegedde mu myaka nga muto naye nga si mulungi nnyo mulungi nnyo kyogamba ono mukazi nawe atuuse okunzaala kati ono mutuma bawala nemuteekamu kati ante newaffe fite ngoma n'omuggo gwakabi kati oyo yamperera obuwalawala ate buno obuto kuba kati gwe tosobola kulumba nga gwe nale jajja bolo akakuferera oyo kankubuza ekibuuzo nobeera ng'oyase ng'ofa oyo yaliwo mukuba naye kati nkyayimiridde naawe ne bwenzira mu bbala awo nentandika okupepeta omusege nga nyinamu ekyebita kintwalira saawa ezi lwaki ngenda kwakooye nawe katoyo bamusumuludde waliwo akayi kakukubyawo neŋŋamba buno akwagala anti kati ndwa naye nkugambye be banguza emmere mukwano gwange kale ndi mukwano gw'abakyala nnyo era singa obadde onawalwalwawo wano bajja kiraba waliwo abamu nga tubongana bubonganyi waliwo abamu nga mbawa buwaakirizi babakyali kuba kati nze bankuula ate nyina emikwano gye nange ate gyempa ku magezi nti mukole bwoti ndi kakensa ate era awo nnyo gojja kale tuba tunyumya naddala abawala ababanda kati ampitiramu ku byagaayi we storage nemupimira etegeeza okola nga kojja ate nze muwe peesa nga takulekera muwe peesa nga ddene obwavu kibi nno be bambeezangawo abakyala abo nga sinakola eno bizinensi nga nze kale nga ndya ku bo gwe boosi bwojja nabeeranga nnyaawo Masaka awo ku gundi ku Visport naye nga nze kyenkola ntwalawo baki ng'omusajja abasajja abagagga bazibu oyinza okwagala okunywa ku kasimino oba ekitegedde nga gwe tolina zikagula ate bo bagula bimeeza n'ateekako nga 23 naddugaza emmeeza ajjukira nga njakira eyo naye nga mukwakirayo obwo mbulokeera obwo busininyofu bwabwe bwe banywa naye nga obunywa omanyi kyenva okukola nyina okuva n'omuwala ene waffe mu kyalo n'omutwala kati ate jjukira ntambula ne ziri zinyalwa ez'amalayo mu biseera byange ebyeddembe zinyalwa ez'amalayo eno mu kyalo ogenda zijja wa boolo babaamu gwe buli kitundu njagala nkubuulira ebitundu kati buli kitundu kwekiri twakwetedde Hajati neera omwagadde twamusinga Hajati ne mufuna mba mmaze era byonna munsuddiya munnimba ate kusuddiya twamuleese kyoyogerako yadde ndeka nenoonyeze ngambye neva muyoganasikuleetedde mukadde ayo pulinti eyo n'omumpa nyinza oserebuletinga twamuleese tona yadde kyoyogerako wamutuma wumaluuyo omwolo yaleese umala oleese kati mpaka lobompa kuba nange nakuteerawo epeesa wano nga to wamuteerawo nakuteekako epeesa nga ligenda kuteekanga kwalo lyakuteekako lyamusaba ssente lyamusaba nowaayo yazija na mukibiina amagezi 5 kati simira okunyumizaki simira mulinga ndawo okunyumizaki waliwo ekibiina kye yalimu nsajjawo toyita akasente alalina umala ondiddeko obulamu mbalaba mbalaba wali mudde mukomera nga tuwumba ku Majajja Bolo funayo olunaku ojje e Kampala tugende ba dokita bakuzeemu erinnya ojjadde kati olaba eno wiiki tukikole mu lunaku ki kubanga ssebo olaba bandiiramu ne baŋŋamba esite bannange bakutaawa era bannange abali esite nga tugenda njagenda nga mbongabongako ku babanda bange bwetwanoonyanga nali nyina nekyendaba okimanyi nti TikTok abamuntu abamu bakubiddemu ddala akajja bakafuna kati kankubuuza SB4 lwaki tetutekalawo kagundi oba lonki wallahi nga tukole lonki nze nsobola okwogera obudde ne buziba ne bukya bwe toŋŋamba kyenkola oyo wedduuka liri eryawaggulu ati katugenda kujjako kamera tugendeyo bajja kukuba emiggo ate ajja kukuba naye olina ddeemu mulungi naye kalo noyogera ku birala byonna naye noyogeranga kukuko Naalongo muleke aba Naalongo nkutumidde nze Jajja Bolo
tobanga yakusubira nalongo wange omwetumizaako ki siri mukwano gwo amanya kite nganda kibeera ki siri mukwano sente nabakyala okkiriza bakutumira nalongo wange ama nalongo nkutumiddeko webale kunkumira esibifo awo wamala ogende njina empisa nkwe namba ye waliwo kyotya sebo gwe nze engatto yange ngimanyi wenkoma wakuba osanga bakyali nga yeetaaga kusibwako omupiira gwa gundi gwa buno bulukumu 200 naye ng'aleese gwa gundi gwetuleera nebalira oli mutuufu awo kati olaba ne muno mbasazeewo okwana kati sikyayingira nnyo site ngobera mu bwalo yalo omutwalo we gukola oba 2 sikyagenda mu gyogenda okujja beetaano 10 gwe emitwalo 10 sikyagiwa mukazi nagenda okubalabalamu anti otakujja bakukola erinnyo ate webanankola erinnyo olowooza banki abawa ssente kati ate webana namala oddikola lulinga mweri olowooza nateekangamu nakanyanga wano kwasibi family yatugusa ensonga tubadde ne jajja Paul tumulinde ngazze Kampala mukola erinnyo dokita yatuwa offer naye yeebuzaabuza tayagala kujja muteeka mu linnyo simanyi oba kiki neefunayo olunaku ojje bakola erinnyo banafa batuteekamu akasente bakato Akura bali awo nateete ku Prime Complex Building baplaniza amayumba bazimba basedeka bakola plumbing oyina ennyumba nga engineer we yagikyamya bekwate bajja kubanga bakikuteereza bulungi babayisa bakato Akura Construction Services Limited tode ne jajja Paul bade tusinzidwa no Masaka mu Kidda tugenda mu kisiibo obubaka bonna bosembayo kuwa basirama atugenda mu kisiibo baddu ba Allah soka batolere bayita batya baddu ba Allah soka bawe dua kasoke mbabuuzeeko baddu ba Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ekiseera kituuse tugenda mu kisiibo fena amazambi gaffe tugateeka ebbali oba olinayo omukyala nga si muwoowe yanguyiriza kuba wali bwe tutuuka mu kusiiba ate biri tusooka ntubiteekako ebbali kuba olaba nange bwe ntandika okusiiba bino byonna mbita akube kukwacya Allah w'amaanyi ensiiba oluusi bwe mba sisiibye ensiibulula nekyensembyayo nina essanyu ly'amaanyi nnyo teekako eno kamera kyensembyayo kyensembyayo kantumire ku mukyala wange eyava wano nga nzibye bambi Nazifa wali omanyi onsudde n'ogenda oddukeyo gambe nti omuyaye yali yepankane kadiwe yannakamala bambi nedda lyaddamu ne likwata lirino lyaddamu ne likwata tolaba wamma mukazi yali angiye vivi naye kati nago yiino oyinza okugamba era nkutumiddeko gwebeera mu yalayo n'obwo obujja bwe wankuba nze kwendi kyali kaguje kyali manga ate nsabira ngenza n'okufuna omukazi akusinga gwetya Allah buyinza okutya nefuna amusinga kale nzisiimulako naye engeri gye nniraanye ekkuba emmotoka olumala okuyitawo bweti ng'ekola ki nzisiimulako ngenda kuleta ndeeta dryer wali then oluleeta dryer nenkola ki yono jajja Paul number 1 Uganda naddamu katika business nkayina bannange abali banne tukuume nnyo business bw'oba toyina ssente oba kisekererwa ogenda ku dduuka ne bakulengera ne badduka nga bamanyi ogenda kwewola naye bw'oba oyina omulimo gwo alhamdulillah ya Allah webale kumpa business yange eno ya Allah nsaba ewangaale tuwanya edduwa y'ekisiibo edduwa okay nkuwa edduwa nesbifa edduwa ogimanyi gwe tofaayo gwe nze njikusabye Allahumma anta salam tabimanyi eddiini yaffe gwetuwe edduwa Allahumma anta salam wa minka salam amina salam amin salam la ilaha illa kiki
Gwe. Mwadde duwe liriyo. Alina edduwa gye edduwa bagisaba n'ozibiriza. Kuzibiriza ujimpe. Aha, zibiriza. Kana egagagaliza muse. Ndichaliwo. Mpadduwa. Naye nga beerako. Allahumma anta salam. Amina salam. Amina salam. Amina salam. Amina salam. Ogamba amina. Edini yaffe y'Abasiraamu ebyumba gambi byonna nawe tukole nawe tutu. Awo tuswale buswazi siswala na wuzu. Mpedduwa. Awo maafu ne wuzu. Asooka asaale. Mpedduwa. Aba bampeyo akadomola wakatono. Mpedduwa. Aha. Baddu ba Allah kati kamale muwaye edduwa. Oba kwateko ku mutwe oba nsabe nga mubajje nga nyimiridde wano. Bimirirawo. Allahumma anta salam. Aminka salam. Alayhi salam. Amina salam. Gamba amina. Amina salam. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Ya Allah tasas isbiqo. Allahu akbar. Ya Rasulullah. La Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahim. Maliki yawmiddin. Ala kulli shay'in Almid Majid. Amin. Tumaliriza baba. Edini yaffe ine ebigambo ebinyolo jaguma. Alifati Bolo. Munange nange ngenda kuddamu. Mbabali Yasini. Biche buyise muswala. Yasini. Yasini oli Musiraamu. Ndi Musiraamu. Yasini. Wakomadde okugenda ku muzikiti. Yasini. Omuzikiti gwano gwe luddawa. Omuzikiti gwano tulina emizikiti esatu. Tulina guno ogw'abatabuliiki ne tulina ogw'abakabalaza ne tulina emizikiti esatu. Ate seka wa muzikiti gwawo seka wawo yani guli Seka Amidu ewaguli guno Sheikh Tamale guli Sheikh Kayemba era gwe bwe oyagala okukakasa nze ndi musajja musiraamu ate ku ddiini yange guli ku mutima wabula kyoba omanya bwe nali nsoma eddiini nakoma mu Burasalina Lasalina obumanyi kati jjukira nange si Oluwalabu olede luzibu lwakuba ndi Allah yagamba gwe tuukiriza newoba katolaba nze newe mba nsaala waliwo we neerabira ng'ebigambo bye boogererawo sibimanyi waliwo nnyinza okubaga kale ensaala nengenda okulaba ate nga bo basituse ng'ate nze mbadde essaala yange etera kusaala era akasatu ze mmanyi emirundi nenzikirira emeka esatu kati waliwo bwe bakkirira ebiri ate waliwo lwe balemezaamu naye nga mbeerayo oba ekitegedde waliwo balemezaawo wanono ne batwalanga 30 sekendi tumanyi kati ng'edduwa gye tubadde tusoma sajja ayiwa Oluwalabu ng'akyali bw'ati nange mbabeeramu nempuuna ne bakkirira nenzikirira kati nyera bye mmanyi nga nze ne ngamba alhamdu ngimanyi oba ekitegedde somera hamudu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin tukoko nowe kati olaba luli wali kyembadde mugambo Jomaniyo kati nno wala jomanyiyo yokka kati nawe ampeyo takiyatu soma takiyatu tahiyatu eyo nzibu naye era asobola omutwalo bifo teekawo sente zange kuba ku ssente ku ssente nja kujjukira Allahu akbar kabiri ebigambo ezike alireete ojja kwefuula wallahi lireete ajati tomuddiza ssente Bismillahirrahmanirrahim watakiyat waswarawat ngazirabako muganda wange nsabira ozitwala gwe nsabira Bismillahirrahmanirrahim watakiyat waswarawat rira walillahi alhamd Bismillahirrahman muleke naawe naye nga nyina kyenjogedde ng'owula mutaki yatuma ekirimu esuula sebo
kale banga ajimpitira mu katono kubanji manyi mba nerabidde mbwerabizi mwana gwe mba ngenda kuyita lolo ya katimba akataiga ama jisome abasoma sibo tubulako ennaku nga ntono nnyo nga nnya oba wiiki ejja tuve wano wuliriza booti esibifo batugamba ekisibo kigenda gwe kamada sooka onziriremu essuula eyo katonzerabira wallahi ama ekisibo kitandika ddi lwakusatu wabula ennaku wamammeka ennaku meka wabulayo lumu naye kati omuntu bwagamba nti wabula ennaku 3 ng'asobezza ennaku 2 ngambye 3 ngambye 3 kitegeeza nteebereza kuba nedde ekisibo kyaffe tekirina gundi kalenda nti nooba naye ati omwana muto amanyi oyo atakubwa nakubwa kati nsasira oba ekitegedde nsasira sokoleke okubanga ndi 4-wheel drive nga ntabika oba ekitegedde ate nga ne daako kisinziira kasabuta ku kyako daako yangeeze njiri essaawa zibeera 10 ate bwe zituuka mu 11 pa 11 n'ekitundu mba sijirya yeba tekyali gundi daako futali wa kawungeezi kati kyendabye ngenda basalira nagwe eswala gye tusaala nga tumalako ekisiibo njimanyi naye kanjijjukire njimanyi Yasini wangi jebale kale nawe jebale naye ogenda gwe kutola sitagafaaru nze simanyi Yasini tamanyi yadde okutola eswala tamanyi yadde ki ekintu kyambuuzizza gwesibifo tomanyi wama si musiraamu oli essula gyambuuzizza nnene waliwo ne baseeka beesobola okulema oba ekitegedde kale no swala kijabasala nazigambye alihamudu yo wampadde ki kuba ye yabadde ntuufu si ntuufu no nakwadde omutwalo kwake alhamdulillah kale swala kijabasala nga bamalako ekisiibo gwe sooka olindeko ya Allah lindako nzijjukire oba nsooke nkubulire zino ezisembayo nga tumaliza ekisibo esitati ezisembayo ez'omukaaga twagala eri kanjijjukire naye nammwe munsaasire malayika kyejja obasuula mu muzikiti malayika gye baba balindirira biroki byetwetegekera nga tumalako ekisiibo nemusobola ne mu muzikiti kati bannange kankubula ekintu kimu nayiga eddiini mu pittu oba ekitegedde bwe namaliriza nagenda okunoonya emirimu gy'ensi mu butongole kati we nagenda okunoonya emirimu gyange egy'ensi mu butongole nga bwensanga we wali omuzikiti ngenda nensaala ku 7 ate nyinza obutasaala 12 oba ekitegedde oluusi saafuna mukisa gusoma ddiini naye bye nnasomako mbikozesa era okugusa eswala yange naye ngaekituufu Allah ye mutonzi wange Juma mubeere bulungi eri bagita Salati Isha wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Attract Construction Services Limited babifudde ebyangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga beesige obakwasa ekirokyo ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road Level 2 Room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 875 850 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba
Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.